Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay, mkwano mlujja twabwe tukwaniriza wano wennyine ku YouTube channel wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Olunaku olwaleero tuyingiddewo ne surprise. Sanyu naye n'abasanyu oba ginaaba misinde tulokalire tovaawo toseguka naye ng'ate bwentyo nyongera okujjukiza nti gwe wena yandyagadde okuba ng'ate ogendako e Canada wagendayo oyagala kuddayo gy'obeera ne bw'oba ng'oli mu Canada mwennyini there is a conference eyakabye ennyo nno tugenda kuyigiramu ate tunyumirwe tulambule tulye tunywe tubeere entertained bingi nnyo ebigenda okubeerawo ennyo nnyo ddala. Alright, babayise New Afro Canadian Inc. batutegekedde conference eyo eriwo June 27th up 28th 2025. Bemuwulira June mulowooza wala but registration egenda maaso kati wolabidde akalango kano dduka misinde okontakitinga omukyala ayitibwa Kathe Kabiite abeere nga oyogera naye kyewandyetaaze ye era nga nkimanyi mwebuuza egenda kuba ekwatagana ku ki conference eno ya International Empowerment Conference on Health Care and Medical Sector. Conference eno mugenda baamu okuyiga n'okunyumirwa byonna biri omwo era ng'egenda kwenyigibwamu owulidde ekigambo international egenda kuba yegattibwamu ensi n'ensi ez'enjawulo. Genda yofune ku mikwano egy'enjawulo egitugattako egigenda okuconnectinga kye bayise social capital kikulu nnyo mu nsi muno. Alright, kankusomere ennamba y'essimu obeere ng'ate oba contactinga oyogere nabo oyogere kye wandyetaaze. Don't worry, omulala ayinza ogaba n'ensi neetegeka June eri kumpi buli mwaka bategeka conferences zitera kuba ezo bbiri. So tomanya bw'oba nnyonnyola kati n'otandika okwetegeka kati oginza omaliza ng'ogendedde kweddako oba ng'ogenze kweno. Obasanga ku namba plus njiddamu weetegese plus 1647 271 6223 njiddamu gumu plus 1647 271 6223. Aha, tuvuddeyo eyo ate nga mikwano temumixinga namba zino eri ebadde y'abaagala okugenda e Canada. So ate nyongera obbajjukiza nti Hypex Studios be bokka bakafulu b'okkuba ekifaananyi print muzigo ddala ye beekwate mukwano gwe wenna ayandyagadde okufuna ku bifaananyi by'oteegaane obe ng'oli ewantu bagamba ono si ggwe mu kifaananyi nti si yenze oyo gwe mulaba nfaanana ye bakuba ebifaananyi by'otagenda kwegaana. Babayise Hypex Studios bali located awe Najjanankumbi near Cobbins Motel Busabala Road webali but it's better obakubire ku namba z'essimu zino wammanga gwe wenna alowooza okufumbirwa ne bw'oba onaafumbirwa next year gwe ggulawo akawunti yo kati ogendeyo bakubire olonde package gy'oneetaaga ne bw'oguwa omukolo gwo gwa 2026 londa package zonna bazikuyitiremu packages zaabwe nga bwe ziri osalewo nti eno gye nja okgenda nayo gye njagala baggulewo akawunti yo ng'omanye nti osevinga ekyebifaananyi ekyaki ntaddeyo ate osobola ekwata ne bakavaring emikolo gyo gyonna. Oyinza okuba ng'ogenda kukola okukyala okole okwanjula okole wedding ng'oyinamu obusiki nyina akasiki kano nyina ate simanya bridal shower nja kuba ne kwanjula nga gw'olina emikolo ng'etaano mu mukolo gumu byonna ojja kujja obikola lumu. So beekwata otandike akawunti yo nabo kati osevingeyo akasenteko mpola ye obasanga ku plus 256 754 192 434 oba obasange ku plus 256 789 34 38 02 nziddamu plus 256 754 192 434 oba obasange ku plus 256 789 34 38 02 namba kwe ziri ku screen obeere ng'ate oyogera nabo babayise Hypex Studios. Alright, mungoberere tugende mu surprise. Mbeera awo nga naakola surprise mba neesunga erudda nga ntyamu nga ngamba ngenda kumitinga muntu mupya soogera nko naye simumanyi kinaaba kitya naawe nkimanyi okyebuuza ngoberera tusimbule tugende e Kanaaba. Naye
surprise ataka tazileta hatataka oninanze. Hello. Kale nyabo naye gye baleko. Bava kumpa namba yo. Ye nyabo. Oli side. Nakakwata kati ekidde kanaaba. Sendi ku express. Oli tonnatuuka kanaaba? Bakikandoza 10 bantuuseyo. Tukanaaba ki ekirinaanyeewo awo wetulaga? Tewali nnyo kyamanyi kirinaanyeewo, just wotuuka mu kasenta oba obuuza kasenta k'eri kanaaba. Mu senta wennyini ekanaaba? Mu senta wennyini. Kale mukwano. Kale nya. Okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona bu surprise ekisooka wantegera Wangi nyabo. Kati kanaaba yeeno bangadde ndejje. Oyiseewa Hope? Nayise ku express nenkwata lino eryawa? Eryobusaabala oba eryawa? Si eri Busaabala. Nzize wano wabadde nga round nenzija ku kino ng'ekijja ekaabuuma. Kati waliwo kino ekiwetera wano ku Ttoto. Ku Ttoto? Ng'oli ku luno olw'Ebusaabala. Olw'Ebusaabala ekyo kyennyini ky'omukwano twakavaawo kati. Muvudde ku lw'Ebusaabala? Twakavaawo. Amanya ne Wabusaabala wabuzaabuza. Waliwo olw'Ebusaabala eri sayidi ng'ogenda Kaazi. Ekaazi? Waliwo ne sayidi eno. Nze kati ndi sayidi eno. Seeyo ngadda ku Kaazi nedda. Halo? Wangi mukwano? Kati ndese kiri ekidde Ekaazi n'empeta kino ekirala. Ekyo kyennyini ky'olina okukwata oba engadde ekibiri. Mala nvaako n'empeta bw'oba ngadde ekibiri owetere ku Ttoto. Ekyembadde nkugamba nti mpetedde ku Ttoto. Bw'oba owese okay dear. Kale ndi ku kino ekyenfuufu. Kati bw'oba oli kuwa ekyo eky'ettaka jangu straight bw'otuuka togenda ate tokwata kiri ekidde ndejje. Ojja buzzi mu kidde ekanaaba mu senta. Kale mukwano. Kale nnyabo. Mpaka gyekoma kyokoma nono bajyawo naleta ono obugoye butuuka omwana ono naye wawo. Halo. Kale mukwano naye gye baleka. Ewaka weewo. Kati ebintu bibiri mu kale akamotoka. So kati tulindiremu wano? Okay. Sobola olindiramu wano. Then parking mujja kuddawo just ku gate. Taba tulabe nti ate tuze naawe. Oba kiriyo. Nze ngenda sookayo Anti naye ngamba we tupaakinga waba tatulengera. For now ayinza obbalaba n'akitegeera. Anti kyeva olaba tusigadde eno. For now. Okay, no problem. Kati onambipingakwe ne tujja. Sinzira naawe obudde bw'ogenda omalayo ekyo. But I think 5 minutes zikumala. 5 to 10. Maybe 10. Kale. Kati oyogereko nani naye? Simanyi. Aisha. Ngamba bw'ogambye ab'emmotoka. Yes. Kale nnyo. Basobole okuba nga balindako kubanga. Banaye abatulaba abalungi twatuuse dda ekanaaba tuleese surprise. Era nga surprise eno ekoleddwa abantu bali 5. Era nga gwe tugenda surprise mwena mumanya naye mwe mumanya tuli wano Kanaaba Trading Center buli omu atutunuulidde. Kati sigenda kwogera muntu linnya naye nga abatutumye bali abantu 5 genda bamanya kuliko Farida, kuliko Rema, kuliko Aisha naye nze nganze mbadde njogera ne Aisha. Abeeno salamu aleikum. Nga tutuukidde walungi. Wanje?
Lwaki tukutula omutima? kubalaba Kale nnyabo. Ye. sibitegedde. Tobitegedde? Ogenda bitegeera. Ye. Nze Nakawombe Shifa Hope. Kulaba Ondaba? olowinga Ondaba wa? kulaba ku internet. Nga nkola ki? Nga nkola surprise. Kati leero egizeewo. Mashallah. Ye. Bannaaye nkozi tebabuuza balya mutwe baleko bannyabo. Kale munnange waliwo yankubidde essimu nantikka surprise ngikuleetere nkunoonye. Mashallah. Hey, Alanga mulungi. Amina. Mbiraba bulabi. Sibirabanga nako. Shifa mulaba bamukuba miggo. Balala bamufubutula. Olaba byonoonese byokka. N'ebirungi mbiraba. Mu byalo yonna gy'okkirira ndabayo. Naye neewuunyisa okulaba nti olwaleero ate kintuuseeko. Kituuseeko. Ani gw'osuubira eyantumye? Ndowooza bano. Bano ate be baani? Bano bawala bange balabika be baabikutumye. Ani ono? Bamuyita ani ono? Nyabo gwani? Naalongo. Ye Naalongo. Sanyusa omulabe. Kati osuubira Naalongo eyantumye? Naalongo. Nze simumanyi Naalongo. Nange musanze wano naye kankube essimu tulabe. Naalongo. Naye emmere mu ngalo. Munnange toba kasita obiraba. Zinaabe mu ngalo. Kasita obiraba n'obiraba nti omuntu bagwako mu ggwe nga tamanyi. Ebbeere sirirege. Wanje balaba. kale nafe okusanga. Naalongo alabika ye yabintaddemu. Lwaki oŋŋambye jangu tuliire eno, jangu tuliire eno. eryebbugu mulibadde lingi. Ani yantaddemu surprise? Kati ate bwe nkubye essimu Naalongo ate nga si yagikutte. Hello. Mubuuze. Hello. Wangi. Hello. Hello. Mama, salamu alaikum. Walaikum salam. Oli otya maama omulungi? Nje ndi maama omulungi. Gyebaleko. Kale nnyabo. Ontegedde. Aisha. Aisha gw'ontaddemu surprise. Mama. Bannange nga neeyanziza. Nali ŋŋamba nti nno bannange mwanneerabira birthday yange. Bannange ebyani mu kusooka. Shifa ate ebyani. Ono Shifa mbadde mmanyi oba Naalongo Adamu. Anti baabano wano mbadde neetuulidde mu nju naŋŋamba mbu maama fulumako wano wabweru. Ne ŋŋamba kale nze sitera kutuula wabweru kuba waliwo enfuufu. Kati ngenza okulaba Shifa ate mmumanyi mulaba. Mama yefe. Bannaye nga neeyanziza neeyanzeege. Sinyo bane tukwagala. Barakala bannange bino byonna birabo byange. Bane mujje munyimbireko birthday yange. Tugiddemu buto. Musituke. Sijja munyimbireko. Kituufu ye Musituke. baliba. Ate mmaze okulya mukkuse. Tebalina Mujje bannange mujje. Naye bannange munguddeko sinanaabako. Manya kusinaba kusireeza ebbeere. Nzenna ndabira obutambaala ku mutwe. Bannange ndabirawa. Bannange Aisha ng'onkubye enkata bane sukaali taalinnye baŋŋaana okukusanyuka ennyo. Mama. Wangi?
tuli bangi Hey. ffenna Bannaye munyimbire mune birthday yange. Dear mommy, happy birthday, Dear mommy, happy birthday, dear mommy. happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Dear mommy, happy birthday, dear mommy. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday, dear mommy. Dear mommy, happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. To you, happy birthday, dear mommy. Banange ngansanyuse. Banange. Allah yewale banange yewale kutuusa wano otuuseewo otya. Olaba okkirira mu biwonvu. Aisha. Ate wano okumpi. Banange. Mwagala nfe banaye essanyu nga lingi sukaali ali waggulu. Banange nga neeyanziza nga neeyanzeege. Essanyu nga limbuganye. Banaye ndabirawa. Banange mundabiza byesirabangako bino ebimulimbira baku ssimu. Mbiraba ku ssimu munnange naye mubimpadde. Aisha. Hello. Avuddeko banaye nga neyanziza banaye munkuba ebifaananyi. Amale n'okwesimulako mu maaso ndabika ntya. Olabika bulungi. N'emmere. Okay. Allah wange nga mulungi. Allah nkwebaza taata olwa kino kyentuuseeko. Kyembadde sisuubira ate nga sikirabangako. Saba Allah ow'ekkuume. Anyongereyo emyaka ndowooza mu maaso nga 10. Ayongere ku Gemini 52. Inshallah. Bannaye neeyanziza nnyo be Dubai neeyanzeege. Waliwo ne ali ku ssimu kakugambe yaani. Farida. Hello? Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Go waleese kana akajanja. Omanyi oyagala nnyo eby'abazungu. Wangi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kati bwe tumala bino ndowooza ngenda hijja kuhijja. Inshallah. Banaye nga neeyanzeege mpulira binnumya n'omutima. Banange nga neeyanziza. Nanti nagamba bannange lwaki temwanku birthday yange saawulirayo kanyego temwampa keeki neŋŋamba. Nange nga neeyanziza neeyanzeege. Bannange neeyanzi. Nakawombe mujjeewa. Farida nakawombe mumujjeewa. Bannange ndabirawa. Bannange nga nsiimye bannange. Barakallahu fiiku neeyanziza nnyo neeyanzeege. Nsaba bannange mpulira n'omutima gunkuba nsaba Allah abankuumire. Bannange ab'e Dubai gwo bataddemu gano amalala. Farida. Bannange bino byendabye si byakunzita naye nga neeyanziza nnyo.
Banaye ndi musimu nnyo ndi musimu nnyo barakallahu fiiku. Saba Allah ow'ekitiibwa nkuumire. Naye kontrakiti bwe ziggwako mukomeewooko. Maama Leema ye yagenda kufiira eyo. Maama Leema yandekera omwana wono bwamala nga muto kaakati ddala bwamala asajja kudde anadda ddi? Mugamba akomewo, mugamba akomewo, insha Allah mugamba akomewooko. Banange nga ndi musiimu nnyo, nga ndi musiimu. Neyanziza nnyo neyanzeege, mwebale kunteekamu surprise. Mbadde mbiraba bulabi omanyi binnyumira nnyo okulaba. Omuwala ono mugoberera nnyo mbadde mulaba bambi, mugoberera nnyo. Shifa mbadde mugoberera. Naye nga ndi musiimu. Leero ali wange nange nkitidde ne ŋŋamba. Naye Naalongo alabika babitegeddeko. Kituufu abitegeddeko. Agenze n'okuyingira atulese awo wabweru. Kubanga ŋŋambye omuntu amukubira essimu ng'ayogera tayogera. Siwulidde maze okubasaavinga ne ŋŋamba kanzire eno. Kakati abagenyi mu abazze temunywa ku kajuyisi. Muleete afiswa, muleete giraasi saala. Abagenyi banywe kajuyisi. Naye nga ndi musiimu, nga neyanziza nnyo. Bannange kino kye mukoze. Kino kye munkoledde sikirabangako. Kiki kino ate kye basabuukulula? Bannange kaakati muntadde mu butaala obw'amaanyi. Banaye ne ku kyalo banaabinona ekiro. Bannange nga ndi musiimu Farida, nga ndi musiimu. Nsiimye nnyo. Magi aluwa ate ye? Muleete naye njo mangi. Kuuka evudde wa Mami Rema. Banaye mashallah, banaye beebale kungulira kuuka. Banaye beebale nnyo. Amanda n'enkumbi siibudde. Mbisiibudde amanda n'enku kuliko ne gaasi. Bannange nga neesiimye okubiraba oveni. Wangi. Muteeke wali ewagazi ndabaawe ali ku risk. Bannange Wangi. Ono mukwano gwange naye bamuyita Aisha. Waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatu. Bannange nga ndi musiimu nnyo. Bannange Allahumma amiina. Naye bwe muweza emyaka 2 nga musooka mukomawo. Kubanga ndi mulwadde sukaali ne pressure binnuma banaye mukomeewooko mbalabeko muddeyo. Temulwayo nnyo bannange nga ndi musiimu ate ekyo kiki? Naye bannange muntadde mu butaala bunene nnyo. Bannange ngenda kusiiba kati ngenda kutunuulira mu bitaala. Mashallah. Nsaba Allah abansiimire. Bannange nsaba Allah abansiimire nga neyanziza. Mwana gwe weebale kuteekawo kitongole kino. Bavubuka banaye mwebale nnyo mwebali. Mbalaba oluusi kamera ne bazikweka basajja battu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbagoberera. Omuto omulabye nga aguze n'ono amuwerekedde n'alingiza. Nze sibifuddeeko tubadde mu mboozi nga sibiriiko. Sirina kyentegedde. Bannange ekitaala nga kirungi. Bannange nga ndi musiimu.
mwandimbuuliddeko. To my lovely Jajja. Jajja. Sheila bannange. Sheila. Sheila emigo gye namukuba munnange tanyiize. Emigo mpozi wangamba gigyo nagikuba omaze senior 6. Bannange munsonyiwe nali njagala future. Banaye nali njagala future. Banaye nga neeyanziza. Munnange omuntu aba mulungi. Farida nga neeyanziza mbeiza. Bannange tweyanzeege. Banaye Mama Lema yaluwa mwebaze. Ngenda kubeera mu nnyumba nga nfumba tukubire. Kale assalamu alaikum wa rahmatullah. Nsaba Allah bankuumire bannange tujja kwogera ku WhatsApp. N'omulala mumpe. Bannange. Ekimuli anti mbadde sikifunangako. Wali okimpaddeko. Bannange. Shifa bino gw'obikola. Mungu yeebale kuwa magezi. Bannange nga neeyanziza nga ndi musiimu. Gwe toneesanyukiddeko olinda ekimuli kyange ojja okitwale. Jangu wano nnyimbire. Bannange ekimuli kinsanyusizza nnyo kino. Halo. Magi. Waalaikum salaamu Sheri. Bannange Sherina nga neeyanziza bannange. This is from Maggie. From Maggie. And Farida. Ono ndi ku Sheila. Sheila. Nga neeyanziza nnyo neeyanzeege. Eno rice cooker. Rice cooker. Bannange nga neeyanziza. Bannange ku TV ng'olaba. Bannange nga neeyanziza. Munnange munsonyiwe kibooko nali njagala bisimbi lungi. Bannange emiggo kibooko izo. Omuntu oba oyagala future nnungi. Okiwulira munnange nga neeyanziza Sheila mbeiza. Tweyanzeege. From Maggie and Farida. From Maggie and Farida. Bannange nga mumpadde ebirungi. Bannange nga mumpadde ebirungi. Kajuisi omwo. Ng'okuba ebibala ebiri fresh. Ng'onywa. Bannange neeyanziza nnyo. Nnyo ndi musiimu essanyu. Obululu bwokka. Bannange ndi musiimu nnyo. Ndi musiimu nnyo. Kati Magi naye kamwebazeeko. Kifa ayagala simu ye. Bannange nga neeyanziza baneebalenzi mwebale kutunka na bino. Tweyanziza nnyo. Banaye munywe kajuisi. Kale. Anti kaba obunyogovu bugwamu. Ndowooza Nalongo yanteeseteese mbu simanyi tujja. Zobadda neetalira mugenyi wuuno nga sirina kye mmanyi. Bannange ate eno pako n'okusaala sisadde neŋŋamba owaaye kandireke. Tosadde. Obadde ng'ate tubala tayimu ya kusaala. Kuba ssaawa 6 tuli ready. Nabadde ngenda okusaala naye ne ŋŋamba kati waliwo omuganda nga azzeeko anaŋŋamba naye gwalina abagenyi. Olwaleero bw'olwosa obutuka. Bannange kane ŋŋamba owaaye kandoose kuba wensaala nkomawo 12. Mbeera ndi mu musomo. Naye bannange nga neeyanziza ono. Kamugenyi.
omugenyi yasangiddwa ayagala okyala naye nga waliwo ali ku simu neyanziza ono magi alo magi bannange waalaikum salaamu warahmatullah munange nga neyanziza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nga neyanziza simanyi kaaba nandikaabye nakoowa amaziga nakoowa amaziga bannange nandikaabye naye nakoowa amaziga kati ssanyu bannange mwebale kuneebaza bwe muti omwaka bwe giwera 2 nga mukomawo muwulidde kubanga sukaali annuma ne puresha zinnuma obeerawo n'obalowooza n'ogamba enju mwe nasula ng'ebitanda byammwe tebinnaba kujjula temuli bantu era obuliri bwa magi weebuli obuliri bwa farida weebuli obuliri bwonna mwebuli buli omwo bunzimbiridde bwe muweza emyaka 2 nga mudda nga mumala nga muddayo ng'olaba kyokoze wekituuse ng'ate olyoka oddayo ng'ate era opulaninga si kubeera eyo okufiira eyo ne maama Kevin akomewo anaakomawo nga Kevin awasa wuuyo yamundekera wa P3 kati musajja mukulu uno akomewo amulabeko naye ayina laavu agenze mu 4 bannange mwebale bannange munsonyiwa embooko bonna nabakalakatanga embooko munnange nakuba ne ku masomero ngamba kuba nga njagala nnyo abaana abo babeere bulungi munnange mbabuulire munsonyiwe nga bakiraba ekyava mu mbooko amazima gennyini nga saagala muzaalire ku kyalo nga temulina kye muyina mwebale nnyo mwebalire ddala kuba singa munaye sajjayo muggo oyonoona omwana singa sajjayo muggo n'entunuulira birala nti sijjamu kuba kamuleke osanga oba oli awo tebandintuusizza ku bino naye nga munaye ndi musiimu shifa ndi musiimu saagala nnyo nze kaabira mu ssanyu waliwo essanyu ery'amaziga naye nze siryagala njagala mbe nga nsanyuse naye nga sikaabye naye nga neeyanziza nnyo neeyanzeege kino kyentuuseeko nsaba Allah abankuumire bane nsaba Allah abankuumire munnange nga mbuuza bano abasirise nange ne ŋŋamba kaŋŋende ku TikTok neerabira ebiri mu nsi noonye bashifa ndabe leero bamukubiddewa leero yagenzeewa mu ssanyu leero ali luddawa naye leero mashallah Mungu mwebaza yebale kujja wange shifa webale bambi kunneetikkira oli mwana mulungi kitegeeza byokola obirinamu obwakatonda kuba singa tebakyabikutikka omulala abibba olaba otikka muntu kintu nga bali bweru n'atakituusa ate n'amala n'abibba ng'ate ajja kuddayo kitegeeza oli mwana mulungi naawe tusaba Allah akutukuumire nsaba Allah bambi akutukuumire n'ezzadde lyo lyonna oba oliyina nalyo tusaba Allah aliseemu omukisa n'abalenzi bo bambi bakuwulire babe nga bakuteekamu ekitiibwa neeyanziza nnyo bannange neeyanzeege leema bayi magi banna zivuddewa ye ate kaluwa baziteekayo batya yeetajiridde agenda ali bannange mu mirembe nze obwedda mmanyi mugenyi ono yaŋŋamba ndeeta omugenyi nga ndowooza ate aleeta n'abagenyi kaakati obwedda ŋŋamba kale kambeerewo naye ate bino mbadde manyi nti bangi naye neewunyiza mugenyi ali omu
Kati mama abagenyi baabwe tubireetedde ki? Bale neyanziza nnyo neyanzeege. Alo. Salamu alaikum. Walaikum salamu wa rahmatullah. Munange nga neyanziza mwana wa taata. Nga neyanziza mwana wa mama. Munange onzije mu nku, onzije mu buku. Bannange otaaga nnyo n'amanda buli kaseera bannaye mumpeereza amanda. Amanda nga munange nfa. Eno ekitundu ky'amanda bakitunda $800 n'ekitundu. Naye atawa kirisiko. Mazima gennyini omwezi tegugwako ng'omunaana gwo guweddewo weeks 2. Kaakati badde kusaba nakwebaza ebirungi byonna bye wankolera emyaka gyonna gye namala e Uganda. Kusaba Allah akukingiriza endwadde zikuluma. Nange endwadde baŋŋambye nafunye sukaali. Munnange tetwogera naye nsaba otusonyiwe byonna bye twakola byonna ebibi oba ebyakunyiiza tusaba tusonyiwagana. Munnange nze nasonyiwa kubanga munnange n'ensi tugiryako makoola tuyitamu mpite. Kaakati munene bulabe tuba tusiriikiridde tetukuweereza ssente za kulya nga tugamba. Wadde oluwummula luggwako naye era tuteekwa okikola. Bannange nga neyanziza munkubye enkata. Munkubye enkata ani yandibimpadde nze n'amazzi waabwe ani yandibimpadde essaawa eno. Bannange ndi musiimu nnyo. Gwakoze. Obubaka obwo nabwo si kyangu. Munnange maama budambuzabuziza nze mbadde simanyi nti eriyo ebirungi. Ebadde surprise. Nze n'obutambaala bundi ku mutwe oba buli butya. N'emmere eri mu ngalo. Ebbeere sirireege. Kubanga munnange nandibadde afazaali neetegekamuuko neŋŋamba ŋŋenda mu bifaananyi kaakati shifa bino byagenda okulaga nga nfaanana bwe nti. Bannange nga neeyanziza bannaye neeyanzeege naye munnange lekeraawo okunoonya ssente lekeraawo. Obulwadde bunnuma era luli nagamba Magi mugamba akomewo obulwadde bunnuma asooka addeyo sooka okomewo obulwadde bunnuma. Sooka okomewo okwo emyaka mingi. Olaba nze kati olaba njagala okomewo naye ate olowooza Wamala ali ku ki? Agume naye munnange wansoose n'odda n'olyoka oddayo. Omwavu ayagalwa nnyina obiwulira ate era ne maama bw'olaba omwana wo nga talina era tomubeera naye nnyo. Obeera naye ng'osooka n'odda n'olaba ku banno n'oddayo. Naye nga nja kudda mukwano nja kudda mbadde nneetuufu. Sukaali annuma, puleesa annuma kaakati nze ngenda ne neeralikya ne ngamba bano bajja kusanga nfudde oba. Tojja kufa ng'ani awo ofaaki. Kubanga munange ogenda ennyimbe ne zikukola zitya ne zikugalika ne zidda eno ne zidda eri naye nga neeyanziza nnyo neeyanzeege. Nyeekwagala owangaale ng'ofumba ku gaasi. Amazima. Ani anaabinjigiriza shifa? Halo agenze ndooza avuddeko. Naye nga bannange neeyanziza nnyo neeyanzeege. Ndooza baweze beebo? Beebo. Bataano. Beebo bataano. Neeyanziza nnyo neeyanzeege neeyanziza nnyo neeyanzeege bannange. Mukadde kyo kiri ku baluni okisomyeko.
ate nabirabye. Thank you for being a great mother to us. Yes, good. Kenange neyanziza bwe baba basiima Then mama kubanga ekiri obuzibu kigamba obuzibu thank you for being a great mom to us. Bakwebaza nnyo. Aisha wuno Hello. Aisha mbona ayagala kweyongeza. Hello, ono naisha omusobola. Twamugyeko kimaasi. Wangi. Hey, Mukama mulungi. Leero tetukubiddwa miggo. Omanyi abamu mwagala ebyonoonese muba mulinda mbu Shifa ajja kuba kyagamba munnange ndese surprise teeba agikuwadde pya oluyi lunkwate. Teri kye mulindanga ekyo. Muyinza okitambuza ne mukyongerayo. Kati wano ke batankubye oluyi temugenda bitambuza. Naye nga nyongera obbajjukiza nti babayise Hypex Studios bwe batteekamu ssente okulaba ng'ate tutambula bulungi ate nga bakola n'ebintu ebiri legit bannange bali so demure. Oh my god ye bakuba ekifaananyi kiri kyennyininyini ekyalagirwa ekifaananyi neewuunya kati mwe abagenda okwesimbawo oba photoshoot mugenda zikolerawa lwaki temugenda ne bakuba ebifaananyi ebirungi ebigenda onyumira ku posta abalowooza embagayo ogenda kukubisa bwe ebifaananyi weekwate Hypex Studios ye bali awo najja nankumbi ni ya Cobbins Motel Busabala Road gendayo bakolere omukolo gwo ogw'ebirooto ofune memories ennungi zonaabeera proud of mwaka ku mwaka ng'ojjayo vidiyo yo n'ebifaananyi n'obiraga abantu nga nawe kennyini oddamu n'obiraba omanyi gwe vidiyo gy'olaba emirundi n'emirundi bw'oddayo bwe mutuula bwe mulaba nga temugikoowa yes bakwata emikolo gyonna buli mukolo mbaga kwanjula yes ne mu kufiirwa bakwatira ddala emikolo gw'okufiirwa ne bagukwata ne basigaza memories ebifaananyi ku mbaga kasiki shower zonna ezo baby shower bridal shower photoshoot za birthday photoshoot z'engoye nga gwoli mu bizinensi ya ngoye oyagala kuba bamodobo bifaananyi everything byonna babikolako obasanga ku namba zaabwe +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 katweyongereyo ne surprise nze mama nsoose okwebaza okunjagala ennyo kale munnange webale kutwagala amiina mama weebale kunderera baana amiina webaza maama amiina akusasula ekisinga kyosinga nange okwagala nsaba Allah ow'ekisa abagabirire insha Allah wangi nebaza mwennyinaze nebaza bannyinaze bonna beebale kutwagala beebale kunjagala ate nze nebaza bannyinaze beebale kunjagala nnyo salongo adamu mwebaza Allah amuwe kyasinga okwagala amiina abawe kyasinga okwagala ya rabbi amiina mama beebale kutwagala amiina bane kusonyiwa obukambwe kubanga mwagamba maama oli mukambwe nnyo naye nze nange ndaba obukambwe era kaleko muno omulembe bw'otakambuwala toyinza kufunamu abawala abo mwandibafunye bonna baazaala nga baba bayuzaayuza naye omuggo nze sitereka muggo kale munaye mwebale kusiima nekyembuuza bamama baba bakambwe ku baana baffe naye ku bazzukulu temuba bakambwe lwaki oba okooye kati ndi mulwadde n'abazzukulu abo nze ndaba wangi Kyowero yambuulira kojja yandeetedde engoye kojja yampadde engoye bannange yeebale kwagala kojja Jamirwa mwambazza kojja Jamirwa amulabiridde kojja Jamirwa abambazza abalabiridde amasuuka engatto engoye Adamu atubeereddewo mu kulya wangi Shaki mama abaana mundabira mugambe mwagala ate Shaki waali takola tetubitegedde nsooka okwebaza Naalongo maama neebalizaako Naalongo wange oyo omugwala munange barakallahu tweyanziza nnyo tweyanzeege Naalongo anti era nange ye yaŋŋambye ayina abagenyi ne simanya nti surprise
obuli kuleetedde Jeni tomulabye mu mukwano gwaffe mulabye wuuno munnange naye omunneebalizaako yeebade naye surprise eyo agibaddemu bambi nga tweyanziza nnyo okunoonya shifa ndowooza tebiba byangu singa nange nkyalina maama shifa yandigenze ewa maama wange naye simulina kati nina basika munnange nga binyuma mukole ssente baana bange musirike ow'essente taba na bigambo ayogeza bikolwa mukole ssente musirike ow'essente kyalemu ow'enkata tozinga onoonyeza emirimu Aisha genda ku wano Aisha genda okolere wano Aisha genda okolere banyigirize nga njagala nnyo abantu bulungi nga njagala basome obulidde era weebalire ddala maama nze nkwebala simanyi wabula mpulira nabasigayagala kuyitamu maama naye nkwebaza munnange tegayitamu nze olaba ŋŋumye nze sikyayagala nkwebaza maama ŋŋumye njagadde nnyo nze simanyi nakyenyinza kukasula maama wabula katonda akuwa ekyosinga okwagala nga tukukumire ng'oli mulamu kaakati munoonye ssente nkole hijja sigenda kukola wumula ngenda kukola hijja yennyini nange nsonda nange natandika okusonda insha Allah nja kugenda e Makka insha Allah banaye neyanziza ndi musiimu kuba buli kyentunulako mbadde nkyetaaga buli kyentunulako mbadde nkyetaaga siina kyeseetaaga yayisikuuka buli ekyoza bampadde kifumba tekuli kino kifumba byonna mbyetaaga naye neyanziza nnyo neyanzeege naye emyaka ebiri bwe giwera nga musooka mudda nga musooka mukomawo nange nebaza Allah munange yakuwonya obulwadde bwali bukutwala naye nebaza Allah yeebale kukuwonya ndwadde zaali ndwadde nkulu neyanziza nnyo wangi bannange omwana ono mwebaziza nnyo atambudde oba atya si wala kumpi munange mwebale nnyo shifa munaye nga neyanziza munange mwebaziza nga bakwatagana nga balina n'eddiini wuuno Wanji mukwano. Wanji sweet. Banange essanyu linzita. Nange nkwagala nnyo mukwano. Tewalesenga tutegekera mugenyi. Nagambye nina omugenyi wa Naalongo ajja. Tebibadde byangu naye sisadde sikonganya okusaala. Sisadde. Nengamba kambeerewo nninde omugenyi. Naye tewali buzibu mukwano. Neewuunyiza okulaba omugenyi nti mbadde ntudde na mu nju eri mu galaji yange. Naalongo maama jangu ntudde wano. Nze situula wano. Wano tuli ku kkubo tulina enfuufu. Ovaawo ng'olwadde ssenyiga. Nagamba gwe jangu otuuleko wano. Nagamba wayi kantuulewo. Naye nga saagalawo waliwo nnyo enfuufu. Naalongo n'omugenyi waffe. Tubadde tuli mu kyamisana tulya. Nze ndaba abayingira omanyi wano nawo wali bize. Ndaba abayingira mu bbulu ne ngamba ate kyekiguddewo. Mbadde mmanyi bagenda manju. Nga manyi bavudde wano ku saaluni bagenda wa okibulidde. Nso okulaba nga ono ayingidde ate mmulaba ku ssimu. Nengamba ono andeetedde surprise n'ekimu eddene ngenza okulaba ng'ayingidde n'eddene
neŋŋamba bannange Bamwe bali surprisinga mami. ledde neneŋŋamba bannange ebimuli bye nnengera byaba graduation biki kaakati nze bakinkoledde graduation bannange ndi mulwadde bino byonna mba sibyagala sukaali alinnya puresha erinnya taliiko birungi kati essaawa eno okwekebera nga ndi mu 100+ nga ŋŋenda mu 2 puresha teyagala nnyo kusanyuka n'okutya ennyo kakati ebyo byonna byentunuulira binzibya amaaso okuddugaza olujja kakati nkole ntya kulinga kwanjula kulinga kukyala naye omanyi okukuta okubeerawo mukadde ate muba mukukuta luli lwe kwe kutuleka ogende nga njogera kyaki nange banange nga simanyi nange webale nawe webale kusaawo kagurupu kano n'abaana n'obawa emirimu abaana abalenzi babonaabona nnyo nabo abaana baabali balina emirimu kati tobalaba nti bakola n'akolawo kampani ye n'aleeta abaana baneemulina okuba abagezi afisa bwe mutyo n'okolawo kampani si kutunuulira bye wasoma kuba ndowooza naawe ekifa bino si bye wasoma wasoma busawo naye kati olaba yakolawo kampani ayina abaana balabirira baabo baana bameka bana abatayambye eggwanga aba ayambye eggwanga abaana okubawa emirimu omweru oyo mulaba nnyo oyo ku simu mulaba nnyo oyo ku surprise y'ono mulaba omuwanvu oyo omweru mulaba nnyo ye bw'atuuse ntegedde noono nga sibimanyi mbadde sibimanyi kiza tubakugambako wandi mugambi nange singa nabitegedde mwandiŋŋambye ne neetegeka ne nyambalako akagoye akalungi ne ndeega ebbeere ne nkola ntya bw'oti mami Aisha yeyama Kurani muzikiti manange barakallahu fiiku agambye ogenda zitwalayo ngenda kuzitwalayo barakallahu fiiku Aisha tweyanziza munnange tusaba Allah akuddizeewo tweyanziza wangi amiina naye nekula neyanziza naye Kurani ogenda tuwaako ziri 10 weyama bajja kuleetera ezizo kale kuba olwedde zino ziri 5 kale endala munda ne bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege tusaba Allah akuddizeewo tulina mu kuzimba muzikiti mwekolemu omulimu tuzimbeyooko ku muzikiti teekeyooko akasawo ka seminti kale munnange tweyanziza nnyo tweyanzeege tusiimye nnyo banaye tusiimye nnyo temusiimye mujje mwebazeeko bannammwe mujje mwebazeeko bamaama mujje mwebaze mwangweko tuli mweyatayimu w'abandi maama tugenze mabaasa zanva bannange barakallahu fiiku banaye nga tweyanziza zanva banaye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege nsobola kwata enzenva bannange barakallahu fiiku bannange nga tweyanziza nnyo oba wazisumuludde wazirabye tubadde ne meeting nga bakola meeting z'emikolo budget n'efuluma bannange tunamanya budget buli omu nga tweyanziza nnyo tweyanzeege
Saala jangu otwale ebbaasa yange. Salongo Adam. Ate kino Basajo. Sooka otwale. Ono Salongo Adam from Sister Aisha and Mama Rema. Bannange baalakallahu Salongo fiikum. Adam. Salongo njajimuwe ya salongo. Zibikulako tulabe nti nkuwadde erimu. Salongo. Baalakallahu fiikum bannange. Batweyanziza nnyo. Salongo bamufuddeko musajja. Naye bambi bamuwadde nga surprise ebadde y'amaanyi. Bagikoledde mu budde bubi nnyo buno bwakuza abaana ku ssomero. Mashallah. Basalongo. Tujja mu Alo. From Slim Baby. For Jaja Huda from Slim Baby. Wanje? Mukadde mabasa gobeka. Mabasa kikulu. Mabasa kikulu. Bannange baalakallahu fiikum. Slim Baby ejeni. Bannange nga tweyanziza. Bannange janguwa. Bannange nga neeyanze Saala aluwa. Kwata akantu kabi. Slim Baby. Bannange baalakallahu fiikum nga tweyanziza. Joel from Mama Aisha. Mama Aisha Joel aluwa. Bikule basa Joel. Bikule basa. Jangu eno maaso. Bannange nga Huda from Senga Aisha. bannange nga tweyanziza nnyo. Oji bikule ebbaasa. Sarah from Baba Aisha. Anti mune abantu tebeeyogerako nze nyo. Baba Aisha munna. Kevin from Mama Rehema. Bannange surprise Aisha nga muzikoze mu budde bwa kusoma. Mama Juma from Sherina. Mama Juma tugikebere si yaffe. Negikebere ku lulwe. Mama Juma. Anti mulabe emmere mu ngalo. Bannange nga tweyanzeege. Shakira from Mama Rehema. Njikebedde. Bannange nga tweyanziza Wangi. Emitwalo 5. Ya Shakira erimu 5. Maama. Eno nkalu. Barakallahu fiikum. Tulidde. Aisha yimbirayo Mama Kayimba. Mbunyimbira yimba. Mama wange. Wamatandika. Akapa. Mama kano ke bayimba. Wagala ke musobola okweyimbira oba mama naye obwesimu abaabo. Mwebale mama akobwe katyo. Tomulinda kufa mama otwale ebimuli ku ntana kale muwa katono koolinawo ng'akyali mulamu kuba mama lwali kuvaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna bye wandimugambye maziga gokka kati mama mugambye kati muwulire bamikwata essimu omukubireko akimanya omwagala oyo nditwala bingi teyatuukaka mama katono komuwaye bambi akasiima mama awali wano wagamba mama yakwatawe benyinyala mu lutalo lw'okuzaala mama balufiiramu naye era mama ne bw'aba ava mu bulamu bw'ensi olulaba ku mwana we bambi
agenda smilinga ye mama abeerawo paka kusaawe sembayo bona we bagambira emikwano embeera ezerabikiriza maama yaleeta akatunda n'akwata we bennyala yakuma omulanga ng'alaba byasanga Banange webale tweyanziza azuuka mukoka keera nnyo maama akolako wannyo alina okulabirira abato sukulu fiizi okusoma n'ebitabo oluusi tebalina nga n'ez'okulya okuzifuna baguma singa si mukyala singa sasoma singa si maama we singa sasoma singa singa si mukyala singa sasoma singa singa si maama we singa sasoma singa katweyanziza bali wano naffe tugambe mami ebigambo ab'ebweru babimugambye naye nammwe ababeera ne mami abawangaala naye katandike n'omugenyi waffe agambye mubadde temumpise uno ati munnange surprise zigwa nange saabitegedde kati katandike naawe kwata kano kwataako omuwe ebigambo byo naawe nga kyomuwulirira ku mutima ebigambo byo engambi waggwe ate manya nti babiraba tuli ku Spark TV lwa Sande ziba ssaawa 12:30 bannange ndi musanyufu nnyo eri muganda wange surprise gye mumukubyeko nnyo mwebalire ddala kubanga bannange omuntu omu kubako surprise nga tategedde kimuwadde essanyu ffenna twali tetumanyi bannaye mwebale nnyo wemujje allazeewo ekinene ekisinga ku ekyo kubanza engoye sikyaddamu kwoleza kati waka erikuuka naye naawe muganda wange onsobedde tojja kunyumira bukadde sooka oyimuke weetegereze gamba sikyazeemu kulya nnyama etaliyote engeri gy'akali mugitaaguddemu bigwe munsonyiire ddala bane tweyanziza tweyanzeege mwebalire ddala mbadde nkiguddeko ati yandirese nke yandigambye banne bangobeze engoye jangu supabaaba oyo mpeeyo naawe nenaalongo sirimu bebi banange kisanyusa okulaba Hope Shifa nze ekintu nazze nga katego ka mugenyi nalongo we yaŋŋamba nasooka ninga kale tugende so ekintu nkibaddemu era nzize nga nkimanyi bino byonna tubibaddemu ne Naalongo so neebaza nnyo abatudde ne bakirowoozaako ne bakukolera omukolo guno yadde abazadde baffe batukuba emiggo naye baba batuguluminga batutegekera ensi gye neetutwala oshegera kwa muzadde era waba mbadde ndowooza nti oba nasussa naye ate n'abasooka nzize enkuba kosi kati abazzukulu bano bawuda besikuba kuba sikyalina maanyi byebyo mukama tusaba katonda akwongera obulamu obulwadde bwonna obukuluma mukama akusuuse obeeremu amaanyi tuleete n'ebirala bikyajja ya rabbi nange nsaba allah mpa obulamu newuda ne maama Naalongo muwe ayogere byayogera situka naawe oyogere bannange assalamu alaikum waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu twebaza mukama olunaku olwaleero tubikeko oba tebibadde byangu nga omanyi kifa bino byonna abimanyi mupulaninga
ne muteesa kino ne muteesa kiri. Wekubiridde ngambye oyinza onyumya emboozi n'otuuka nekugwako ng'olaba tetuyingira. Nanti tunyumizza ne ngamba munnange yenga tebatuuka. Anti ndaba naawe tombiipinga konze kakubire. Kati ate nga neeraliikiridde oli olw'emmotoka alese ebintu. Ne ngamba ho n'onkubira ne ngamba okay katweseetinge. Kati mukadde abadde taliiwo wano. Wetukubidde essimu. Abadde eri. Mu garage Nensalawo nga sagala abeere mu garage. Ne mugamba mami jja. Kati banawe ne ngamba mbadde ngenda ku dining ne ngamba ne akambawe kababeere free. Balye n'omugenyi bamalirize tunyumye. Maama tumwebaza. Ebintu byonna byakoledde abaana. Maama ono atuzadde. Inze ndi mukamwana naye mwebaza byonna byakoze aleze abaana bangi abaagadde asomesezza abaana twalize wamu muntu mulungi nnyo era nga nsaba Mukama Katonda amuwangaaze n'abazzukulu bano abamanyi bano tebabakubye emiggo bakuda bakevini bokka be bakubye bamaama bonna bwe bati bola maama oyo mukambwe mukko ndi mukambwe mukko ate ne bwoba oli mukulu otya nkukuba naye kati bambi amaanyi gampeddemu but all in all twebaza bonna abategese omukolo guno okutuukawo Mukama nabo bambi abawo omukisa we bajje abaddizeewo nange okukuta nkukuse buli lunaku nga neetala bwenve n'obwenzira eri naye kati olunaku si lwe luno tweyanziza nnyo Opshifa weebale kutukyalirako naffe wane wa mukadde Mukama akuwa omukisa ne bano ababiri bana nabo babawe soko oyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tubebaza mwenna abasurprise nze mukadde. Obedda twetegekera mami Huda nga kuba yagambye mukadde ajja n'abagenyi. Nga tumanya abagenyi banye tugenza olaba omu kuba tufumbye emmere y'abantu nga 10. Tugenza olaba omugenyi ali oguli ngamba mukadde. Nga tushidde kwega nkuba obedda twetala neba ndi mwebale wadde tembaddeyo naye tubebaza okusurprising mukadde mwebalire ddala omugye Allah zeewo naye temukoma ku kino kyokka mujje ne mumulabe n'omulaba ng'akyali mulamu kuba yafunye sukaali mujje mumulabe mwebalire ddala alhamdulillah wonna. Assalamu alaikum. Yimirira otuweeyo aya situka otuweeyo aya njagala abebweru maama Lema njagala awulire aya y'omulenzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sina byamanyi byakwogera wabula okwebaza maama wange Maaboy amanyikiddwa nga Maaboy. Mwebaza ku lwa bingi byankoledde kuva nga nkyali muto bwe nti nga wano wonna bino byonna tebiriiwo nga we mubiraba nga tukyabeera mu kayumba akafaanana nga we kaali kafaanana naye nebaza abo bonna abatutte obuvunaanyizibwa okumulowoozaako ne basobola omuteekera ekintu ekifaanana bwe kiti era nga kisanyusa ffe baleze naye nga ye omuntu nesaba Mungu abaddizeewo abawe ebisinga okuba ebirungi naye asobole omusuusa obulwadde obumuluma amutereeze inshallah. Ono soko tuweeyo aya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kusooka tugenda kwebaza bonna abategese ekintu kye tulimu kino kubanga si kyangu kya kutegeka era nsaba we bajje Mungu abaddizeewo bingi era ekyokubiri nebaza ne jjajja waffe ono omulungi atukuumye kubanga tukyali bato kuba batuleka tuli bato ffenna naye olaba atukuzizza okutujjamu paka waneeno ekyo si kyangu era mwebaza nnyo era nsaba Mungu amwongerere ddala obulamu naffe tubimukolere tusinze nawo. Amiina. Amiina ya Rabbi. Tweyanziza byonna. Tweyanzege. Katufune ebigambo by'omugole waffe ebiggalawo tusale keeke. Bannange sina bingi nnyo nga sina kyemmanyi nti ndi mugole oba oli awo nandyesibye kadaali omugole. Bannange neyanziza nnyo neyanzeege abantaddeko surprise. Nze Shifa mbadde manyi nnyumirwa nnyo omwana omuwala akwata ku banne olw'ebbula ly'emirimu eriri mu nsi. Omukyalo ono mugoberera nnyo bannange, mulaba mbeera nze nsitera mulabira ku ssimu ebiseera ebisinga. Ngoberera nnyo Shifa. Omukyalo ono mwebaza olw'okukwata ku baana abalenzi n'abawa emirimu. N'abaana abalenzi bano bambi mbeebaza nnyo ba boys, mbeebaliza ddala. Mwebale kuwulira mukyalo ono, mwebale kola era mbeebaliza ddala. Neebaza nnyo bawala bange abali e Dubai ne muganda wange, nandibadde muyita muganda wange naye oyo nze namufuula mwana wange era ne bwe mba nina kye mubonerereza ddala kubanga muto wange. Neebaza nnyo muteeka mu bawala bange kubanga naye mutwala ng'omwana. Maama waatali nzaaliwo mukulu we, taata waatali nzaaliwo. Mwebaza ne sikwebaza, mbeebaza ne sekwebaza yenna abaana bange, muganda wange n'omuzzukulu eyakagenda e Dubai kubanga bambi tannamalayo na mwaka. Naye mwebaza okweyunga ku surprise ey'abasookayo naye n'abaako kampa. Neebaliza ddala nnyo nnyo abaana bange bonna abali e Dubai bonna n'abazzukulu beebale kunteekamu surprise eno. Era nsaba Allah ow'ekisa we bajja abaddizeewo. Nsaba Allah ow'ekisa abankuumire. Nsaba Allah ow'ekisa abawe riziki gye bayaayaanira ku dduniya kuno. Oba eri waggulu nsaba Allah agiggyeyo, oba eri wansi nsaba agiggyeyo. Neebaza nnyo nnyo n'abaana bange abali e Uganda abatusobozesa okutulabirira. Nabo bambi mbeebaza nga sinokoddeeyo ono sinokoddeeyo oli, bonna balina kye bakola. Buli omu alina kyazannya wano. Oluusi abaana bange abali ebweru bigaana ne bagamba twafunyeemu gundi, twafunyeemu obuzibu, naye tusigala weetuli. Ate tetubateeka ku pressure. Ne tugamba nti owange mpeereza kino, owange. Nedda. Tusigala tuli bagumu, nga tuli bagumiikiriza, ne tubeerawo ne bannaffe ab'e Uganda beebale nnyo, beebalire ddala okuba nti batusobozesa bannaffe ab'ebweru okusobola okutuuka nga batutuusaako kye baba bafunye mu budde obutuufu. Beebale nnyo, beebalire ddala, saawuddeewo ono naye bonna beebale nnyo, beebalire ddala. Obubaka bwakwebaza. Nze ani alaba bino? Ekitaala simanyi bwe kinaamyansa mu nnyumba kubanga
waliwo kyolowoozaako bakyala sabbuuni nnyinza okugamba nti oyo mbadde nja mugula n'ettooke nja ddigula ne butto nnyinza omugula ne omo ne mugula naye mbadde sisuubira nti ate kuuka mbadde sigisuubira ate simanyi kyandaliyazi simanyi ani byonna yeruwa gaasi byonna bye byokufumbisa mbigasse wamu neebaza rice cooker twayogera ne Aisha muwala wange nampeereza naŋŋamba oyagala rice cooker oba pressure cooker ne mugamba njagala rice cooker kuba nali nguze pressure cooker mbadde njirina naye ne mugamba kati gwe gula ki rice cooker naye saamugamba nti nagigula kuba nkyagisasula ndi mulooni bano abawarabu ezabana pressure cooker ebiri mulooni obeera mulooni ng'osasulayo mwezi no eyo pressure cooker byonna ebyomu nju baba nabyo naye ebipya kati byonna ne bw'owulira muganda wange ono atamidde ekyuma ky'okwoza namugamba bwe mala pressure cooker ŋŋenda kulya looni ngule ekyuma ekyoza engoye kubanga ye problemu omugongo guno gwafa ebintu by'ojja okola bw'otuuka mu bukadde bikoma kati ne mugamba omanyi muganda wange bwe mala eno pressure cooker ŋŋenda kugula kyuma kyoza engoye naŋŋamba nti era kyekimbadde kindi ku mutwe naye munnange kuuka saagirowooza nti ate naagifumbako biri byonna saabirowooza ebyo byonna bulenda Aisha yaleeta dda bulenda mweri yagireeta dda banyongedde kati lwaki toofe bufi olina kwebaza Allah era nsaba bwenva wano ndooza ŋŋende nsaleyo era akabbiri kubanga kyo kisusse era nsaba Allah buli kye baleese ne basitula n'emikono gyabwe njagala Allah abaddizeewo mu ddoola eyo amuzungu seeyeeyo abaddizeewo mu ddoola ne pulaani zaabwe zonna ze bapulaaninga zonna zikole ki ziyimukire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mukama abawo omukisa bambi babale kulowoozaako omuntu nabeerawo ng'oli bibi omuntu n'akulowoozaako okimanyi kikulu nnyo ne babanga babeera bajjukira obulungi bwo bandi mu kifo ky'okugoba bakugoba batera okukutula abamu ne bamaliza nga basanyuse obutamugoba yategeera abantu oli wajjanga mukambwe nnyo oba mukkakkamu oba obusungu obufuga otya tumaliza nga tuwangula ate neebaza n'abaana abangulira amasimu omanyi bw'oba ku intaneti obeera up to date tosobola kugoba muntu ng'omulaba byakola tosobola kugoba muntu ng'omulaba kyakola naye ng'oli wa mukyalo eyo esimu togirina omuntu tomulabangako munnange omugamba munewuliriza nkunnyonnyole ng'omuntu yatabuse eddajja ey'ejjambiya abantu abamu aidha ebikolobero oba empisa enkuza era kyemanyi nti naawe ogenda ku bino osaba nnyo Allah kubanga ogenda wali kuba omulimu guno si mwangu waliwo olulala oba musajja nalaba amufugutula ekikumi mukazi wattu eyabawambako engatto nga ndaba ono yeekangabiriza akyayogera naye ng'oli tayagala kumanya neŋŋambaho ono musajja wattu oba yali akwesa ekyemabega oba yali kamera ono omweru ono neŋŋamba banna oba yali akutte kakyemabega nga ndabadde emabega neŋŋamba bano abaana tebaabakuba emiggo kale nze azze naye nga mumanyi mulaba ku ssimu naye badde manyi tukubuuza ndagire tweyongere emmanju mbadde sikitute nnyo ng'ekikulu naye bwe nkulabye bano bwe ndabye ebbulu bano
mbadde manyi beeyongerayo naye ate gwe bwe nkulabye omutima ne gundaga nti surprise kuba already ozze n'ekimuli ng'akikutte mbadde manyi Naalongo gw'ompadde ekimuli kuba mpise naŋŋamba yange otuule wano naŋŋamba ate oŋŋamba ki mugira mulya nze kantuule eno kati era mbadde manyi ayagadde kuntekamu ka surprise n'omugenyi kuba twategedde mugenyi Mukama mulungi. Amiina. Tusanze bulungi. Bane keeki temugitulekera. Keeki tugenda gisala. Kati bane tubeebaza mwenna ababaddeko gye twatandikidde ab'emmere mu ngalo. Naye nga tubadde tulya. Neebaza mmwe mwenna buli alina ky'akoze ku kintu kino okubaawo. Ataddemu amagezi, ayimuse, akoze eki buli alina ky'akoze. Mukama abawa omukisa, Mukama abaddizeewo, Mukama abaagale. Nammwe abaddiza okwagala kuba omuntu yenna asiga okwagala naye asaana in return n'afuna okwagalwa naye ayagalwe Mukama nammwe abasurprisinga abakolere surprise ez'enjawulo yonna eyo gye muli ye Katonda asobola okusurprisinga mu ngeri ye yonna. Amiina. Mami naye weebale nnyo kubanga mune ekitandikira eyo oba wabakola ki ensigo eviira ddala wansi. Ate olaba ebintu by'okukwatagana birungi nti osanga abamu bwe baba tebakwatagana oli akukuta abandikoze ekinene oli n'akolako kike olwoba osanga famire ezimu ng'abamu abamu naye tebateesa buli omu gwe gwamanyi kola bibyo nga bandyagadde okukwatagana naye ng'abalala muneesi bangu n'osangayo abamu ng'ate ye oli akola competition ku munne nze abakikola kwegamba nga ayagala baagale ye bwebityo byonna tebibulamu naye nga byonna tukyebaliza Katonda osanga abakwatagana bwe bati kubanza olwe nasooka okwogera nabo baŋŋamba tukoze WhatsApp group Shifa nga njogera ne Aisha naye tukuteekemu naye bagamba nze bwe banteekamu WhatsApp group olumu ntama naye kati gw'omu nja kuwanga message nziremu mu ddoboozi lyange bw'obaweereza kuba mujja kunteeka mu gurupu nneme kwogera message zintuulira ku ssimu ne ziwera 10,000 mmeka nga ndi okwo kwegamba nga sirina bwe neeyawuzaamu ate omuntu aba ayagala awulire ggwe eddoboozi lye toyinza gaa nti mpadde omuntu nziriraamu abantu nakyo kibanyiiza kati ne mugamba munnaaye muteese ng'eyo kati gojjo ŋŋambe nange byenzizeemu obagambe naye nga babadde ne WhatsApp gurupu kubanga nange nyina WhatsApp group ey'abafaani ba Shifa naye siri active mu yo nsobola n'okumala emyezi 6-5 nga sitaddeyo wadde message ate nga kitegeerekekera nabo bakitegeera so bwentyo bwemba nga nange obudde obwange bumbula batwebaza Mukama nti ekirowoozo kyajja ne tukiteesaako kubanza ebidde nayogera ddadda nabo nayogera dda ne Aisha ne tusirikamu ne tuddamu but Mukama akituukiriza tumwebaza ate naye tukusanga bulungi ne tukusanga nga wooli tubirabye incidents nyingi nemba nga mutegeka surprise oli naga Shifa ndidda era singa oyo teyaŋŋaanyi mbadde ngenda kusaala mpite ngende mu kiyembe nga ngenda kugulira abo ngoye za kusoma uniform ng'oluva ku muzikiti ngende mu kiyembe Katonda waffe ng'abirimu kubanga ffe tumanyi wasadde ono ye yaŋŋaanye kyavudde ku kino omugaana anti mbadde mpapa ne muganze ngenda ku muzikiti ate abagenyi bagaana emmere ngiyisiza buli kimu kiwedde saala waali ne Hasifa waali nze ngenda ko ye maama olw'olumu oluleke kumbe nga Katonda akoogererako naye era nnumiddwa paka lwe ŋŋambye nti Uda genda ku muzikiti totuulaawo genda osaale n'agenda naŋŋamba jjajja ondese ŋŋende bw'omukonze genda osaale banaye naye nga Mukama mulungi tweyanziza mwenna abalabi baffe abalungi Twakispark TV buli lwa Sande ziba ssaawa 12:30 oba otusange ku YouTube teekamu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one okwate program abalabira ku ssimu zaabwe program kwe ziba fuulu abalabira ku TikTok mumanyi okuŋŋamba Shifa yene emboozi nagirabako kitundu teyaggwa because olumu mulaba nga babisazeemu naye abali ku YouTube olaba bulungi video namba kati bajja laba okuba nga tusimbula nga tujja
kati ate wa TikTok asala wali kaba katono Chobola ate omuntu nakubira nagamba nkozi bino byagwa bitya Shifa byakamenyo bamusonyiwa oli yajja nambuza byakamenyo bamusonyiwa yabimbuza jjo nenga bamusonyiwa dda nazaala n'omwana kati yenga ali kumbuuza ebyo nange nga nina okujjukira nkozi nabikola myaka eki kati bwe buzibu obwo Chobola tubagamba you go and subscribe ku YouTube channel yawe Wiso Mwagalwawo surprise your loved one n'abazadde mu byalo mbagulire essimu babere up to date batutuukayo nga tebatugoba agambye ali updated empaka naye nga katusale keeki yaffe nyongero bajjukiza Park and Go Tours and Travel bateekamu ssente basanga awe Kajjansi Kwentebe Road ekizimbe bakiyita Hamida Loft gendako bali ku level 3 waggulu awo ogenda oyogere nabo bakutwale mu nsi yonna gye wandyagadde okugendamu okwasaganya emirimu gyo Canada, America, Europe oba mu Middle East n'abagala owummulako within Uganda okulambula Jinja, Port, Mbarara yonna okulambula mujagenda okulambula tugenda Kalangala mugenda Dubai Kalangala mbadde oyagala Dubai kale inshallah inshallah kisoboka teri kitasoboka gende eri mu desert eri mu ddungu muvuge ebimotoka amazzi agayimba agatokota ne kakushu mu bbanga ne mugenda nyumirwa era wiiki zammwe bbiri nga mutuliyeyo mazima kale batuwe ekibi tusale keeki yaffe eno okucelebratinga omuziga waffe olunaku olwaleero okay bambi nammwe mwebale nnyo omugenyi thank you tubadde mu mudu ya mugenyi nemunyongera omugenyi nalonga okuumya ogwama agambye ye yandibyogedde gamba tulina we twalaga juzi ne Nalungu ndowooza era yali asinkana ono mujje tusale wamala mujje tusale keeki mujje tusale first 2 1 jangu muwala osaleesala abantu balye keeki era zizo Allahu akbar bana oso omukolo ogumaze omukolo oguse musa musoso omukolo anti genda okaleeta okatumaani jangu obutunuza eno tajja kuvaayo sala alina olulembe katulye keeke tugimalewo tusemuleko waneeno wangi katulye keeke tugimalewo nga otta omukono tusemuleko awo Happy birthday, dear mommy. Happy birthday, dear mommy. Hey, happy birthday. Bakiri kanyago. Nange bali kugirowoozaako keeki. At last. Nomanya agikubye by mistake. Wale tukiriiko. Sekanze kubeera babadde baginyoga otula gikuba leero naawe Dubai amazzi we ganaatokotanga odduka era olina okwenyweza ng'okwata alright mwebale kubanga mubeddeko mikwano mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mwebale kututuma ate mwabatutuma muli balalamu omuntu nakubira essimu takulabangako nakwesiga nagamba Shifa mpeereza sente gende wa mami wange thank you so much may God bless you ye kanezaako mwaba subscribinga
ate nga gw'olabira ku YouTube bannange naawe oli wakabi nnyo, big up on yourself. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumbi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studios. Ate bwe tetweyongeddeyo gwe neyandiyagadde okgendako e Canada. Wejjeemu bino nti ffe munnange ewaffe tetutambula. Munnange ffe ewaffe tuliko empewo z'okubeera mu kifo kimu. Tetukkirizibwa kutambula. Kusekeredde onansonyiwa okusekerera. Kubanga olulimi lutonzi. Gwe lwaki weesigako ekintu bwe kityo mbu mmwe temutambula. Ngera eby'e Canada bw'obiwulira ng'oba owulya twogera ku biki. Naye nga mukwano nyongera okujjukiza aba New Afro Inc. New Afro Canadian Inc. Batutegekedde conference. Registration yatandise dda tudduke misinde. Conference eno eri ku International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector. Egenda kubeerawo June 27th up to 28th 2025. Guno omwaka gwennyini gwe twogerako wano mu June kati. Tetulina nno budde buba butuweddeko. Yes, tuba contacting ku namba y'essimu eno mukwano gwe wenna yandyetaaza okubeera part of the conference. Either oli within Canada, oli mu Uganda, oba oli Africa yonna, oba oli mu Europe, oba oli mu Middle East. Bakooneko ku namba eno eri +1647 271 622 3. Njiddamu eri +1647 271 622 3. Mbaagala nnyo mukwano mubeere bulungi mukama abankuumire. Bye bye till next time. Era gwe yandyetaaze surprise contacting Hope Shifa ku +256 782 101569 oba tucontacting ku +256 702 56 21 57. We meet next time. Mukama abankuumire mbaagala nnyo. Hope Shifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.